Okay, abalaiba fa balungi twatusizaako abaana bebayita the breakers. So ekiri? Okay, mutubuzeeko. Bagamba kyabalabi bonna bajje. Nze musoke mu mpaka pera. Aliko ensinga okwagala emukamanyi. Kwagala nnyo tondekawo. Kwagala nnyo yo sweetie Romeo. I will miss you when you go away. Mubaye gwe kirungo oni. Kwagala nnyo tondekawo. Kwagala nnyo yo sweetie Romeo. I will miss you togenda nabo. Mubaye gwe kirungo oni. Utugeza patwa ndi wagana beipa mubali mukotya. Ndi wacha wakati banywa butwa. Ulila kasine mamwe katandika. Gwe nza kumatira nga pota kukalayi. Gwe ni mushuga leka mbere kachai. Bela Facebook ngaze wifi. Lebu tujitayize tujisibe kulwayi. Unirira nga chayina kushanga. Olo kukosa timunayimba kingana mu bimpadde wano. Mugamba mutya naye. Tuli bulungi. Nga munyirira mukikola mutya. Webale kusima. Musose ne mubula ne mugenza ko mungena skin zinyirira ezali mu embalabe tezikyayina mukikola mutya. Anagaye mutubadde tu. Nze nalizira baluligula kyompakanya. Tubadde ngayo tetubulangako. Temubulangako. Kati mumwe badde mukola kye kiriwo. Chetulinawo kati tulesa akayimba akapya bakayita. Eyo nzijja kimanyi lubo kyolo lwakayimba mweyiya. Tubadde tukola era suubira tubadde tukyali ku oluyimba lwaffe. Gatondeka olwo tuva okuyimba ya tubadde tukyaluliko manyi balira oluyimba si kyangu okubona eggwanga wobanga tonnakola nnyo hits z'amaanyi obanga tonnafuka nnyo muyimbi w'amaanyi nnyo kati ennyimba oba oteekeddwa ziwa time nolaba nti at least zituukako buli wamu yensonga era tubadde awo kwenyini kuyimba tondekaawo paka wetutuusiza akaseera nga tulaba at least lulina wetutuusiza then netusalawo yatugende. Kati muwulira mutya nga mmwe mubadde musiza ate nga bannammwe bekintu bakiri bubi muwulira mutya? Akageri breakers tuli ku competition za kubanga tuta banaffe tukola ekintu abawagizi baffe kyebanayagala era bino mufumbiro gye tuba twagala tufumbe ekintu ekirungi ekigenda okuwoomera omuwagizi nti nayawulira oluyimba lumuleeta amaziga luba lwamaziga lumuleeta essanyu luba nga lwamassanyu. Kozi gwayogera gwani? Ono yasinza okukola sikiini. Okay, kati mbadde mukyangamba kayimba kammwe mweyiiya kituufu mweyiiyiza kumanya mweyiiyiza munyirira temusoose okukolako. By the way okunyirira tekitegeeza nti omuntu teyeeyiya. Omuntu asobola okweyiiya mu ngeri yonna oba mwavu alina engeri gyeyeeyiyamu oba mugagga era alina waatuuka ng'ateekeddwa okukola ki okweyiiya naye nga olwo oluyimba we tuba tulutuuseeko oluyimba luli based on true story. Mukyeyiiya ekitegeeza kati mbasaba waba mugambire nti mweyiiya kati mukowole bonna bapromota babawe ebivulu mukube mweyiyize ddala kubanga tulina abategeka bangi mubamanyi ngaebbalamu ogambe balunywa buli omu ali eyo yenna nga promota kubanga nsuubira era wakatumukozeeko batulabyeko ne performances zaffe ez'enjawulo ati so buli ali eyo nga promota atuyite atuwa omulimu tujja gukola. Ate sina promota yekka naye eri abantu osobola okuba ne birthday obanga olina omukolo gonna osobola otuyita byonna tubiyimbako okuleka okufiirwa n'abalongo mujja ne ku balongo tubayite olanze ngenda kwalula balongo ogenda kwalula balongo mbayite mpozi nga waliwo akasiki akasiki k'abalongo tunakukako biri eri. Okay, kakati mwayimbye neeyiiya nkyeyiiya ani yawandisa akayimba kano? Akayimba kano breakers yakawandiika naye tuyina atuyambako bamuyita Edwin akolanga atweditingirako naye bayita mulungi awandisa ennyimba nyingi naye atukwatirako okulaba nga tufumba ekintu ekituukaganye n'omutima. Kati ani yakoze video? Yakoze video bamuyita Swife M. Swife M abadde akolerawo mu virtual media nekakimanyi yetongodde. Okay, kati mwina management? Tulina management stuff. In case mbeetaaze ku balongo bange nkola ntya?
omuntu yenna aba atwetaaze okusookera ddala tulina social media platforms ezo zonna tukozesa The Breakers Music UK The Breakers eya DA space then Breakers Music UK. Oh, muli babbeeyi kiva tebabayita nnyo ku show muli babbeeyi manager abafuula nnyo expensive tetuli expensive naye era naawe olaba okusinziira waka gwe tukola n'ogamba nti okusinziira abaana waka gwe bakola ne video ze bakwata ne performance zino sente zibajjamu bweziti naye nga tuteesa nga muteesa kati tunga tuvuddeko ku music wamwe katono bingi ebibadde mu industry ya entertainment amazike gayingidde mu Uganda mwagalabye nze Mutabazi Paulo mwamulabye mumwogerako ekyo mwami oyo yakubye hiti music ono mumwogerako ekyo music mukisa kati waba ye Mukama Katonda yamutegekera kuyitaawo ayitawo muwagira emyaka gyegyo okuyimba tewali myaka gyateekebwawo mbu omuntu alina kuba ku myaka bwegi tebiringa olwa n'ebyobufuzi emyaka bagijjawo kati egirimiti bagijjawo kati ne mu music ebintu bya talent tekuliko naddala ebya music tekuliko mbu girina kuba myaka bwegi waba otunuulira abasajja abedda balegenti abaliwo nga ba Eri Wamala yagenda okuwummula nga musajja mukulu era ng'emyaka giwe naye ng'akyayimba ate ng'ayimba ennyimba ennungi abantu ze baagala kati so mu music temuli mucha myaka temuli age limit yateera ekyo ebintu byava dda nga mu Bible agaba Katonda yawasala omwana ku myaka 87 Bible muyireke mujagisobya mujasobya ajiri chenda abantu bwe batebye ebintu tulina bisubira mu ggwanga nti era mu nsi Katonda akyaleeta ebyewuunyisa bingi nnyo si mu music mwokka wabula mu nsi yonna yakati ekyatata wa Fresh Kid okuba amazike ayimbe tumulina kubuzibu kakati in case babeetaaze ku mukolo manager era tugenda kugundiya mwe tugamba The Breakers UK tubaagala oba tulina enamba gye tutambula gye tuyinza okubako kati mu nsonga eyo tuyina enamba nga tekizira tekizira enamba eyo eri 0757 16 20 77 mu Luganda noti 757 16 20 okay The Break in our office we basanga yema musangibwawo atusangibwa Kibuye opposite Join Us office za The Breakers obotufuna bulungi kati njagala mujawo glasses ezo munkubira akapera neyiya neyanziza muliro Sirina yadde kikumi Cheya Siga bufananyi ndeka ngende Ofisa cheya Sirina yadde kikumi Cheya Siga bufananyi ndeka ngende Ofisa cheya tebikyali byakutesako labu yaffe mwana buyaye wajimeteko baga matino kusibako nti dimu yaye nnyo fisa mwana bampeeko laba maziga gakulukuto tutadde underrest emitima gikuba gitya buno bubaka bise mugita bibere bya mukwano batini tuzitya tulisitaka tukole tutya kutuyisanga forena officer libera putwa emise olabera wati mojunde fiolinga itire kisawa kigoba mu mutima itombolo bulakabira fe tuli baluganda leka kutuzindisa tengembira otutadde emisajja bakifensi okalubiza songa totutwale wa defensi tute tugende obwana tundalize bamife tusiige obufamanye tusiige bunyume yadinde ofisa totutira omwaka leka naffe tuvimba obufananyi ke kali mu ofisa tokwata mu kamera
mumaazi temunasiibula kati bamumpadde akapera mweyiya kituufu mweyiye omubayize omulimu mulungi oluyimba lulungi nnyo mbadde nkisaba tuddeko bintu bya politics katono nnyo Bobi Wine yagenze yalina gundi yagabye yafunye ki yagabye ebifo Fulufiga natafuna bayini batafuna mukyogerako kyekyo kya Bobi Wine obutaba abayimbi banne bifo ebintu bya politics tubitegeera bulungi tetusinga okutegeera music era we tugenda mu politics tuba tukulindira tumutegeera okay Bobi Wine tumumanyi muyimbi okay banaye batebadde abaana badda breakers bazze akayimba mukawamatu mukakoleshi abeyiya akayimba kano mukawamatu ko it's a nice song video nungi writer yawandise bulungi ate babagambye kana akayimba kali emotion beyiya basiga bifaananyi kalimo bazzeko abayambyeko azini mu kubanga mutambuza music wamu mpozi twebaza nnyo bapromota abo bonna abawaddeyo okupromotinga music waffe okubeera ddala ku ba DJ abaana batambuza mu underground aba social media bonna bakubi b'amasimu ba DJs twebaziza tweyanzeege era tubasaba mutwongere mu maaso tulabenga tubaako level breakers kwetu mpozi ne management yaffe omulimu gwekola wamaanyi nnyo the breakers management era tusimira ddala omwami Kayanja Richard Lutwama Fred IRX Kauma Emma timu nene ya bonna betukola nabo omulimu gwe bakola gwa kabi nnyo era tusimira ddala okay nasina bakwerabira mpazi muli bafumbo munnaye zoyinayeyo munnaye ayeze engoye nga wagula akatamu n'omukima abeeyiya babadde basobola bakazi ate muyinza okweyiyiza mu baana b'abendi nabo omwana w'abandi babajjamu okugirako obwerere bishuga mami tebinnajja manye bishuga byeyiyiza eyo tebinnatuuka okay batuwayiza nga minzi bati nange oluyimba nsaba tusiibwe n'oluyimba otuddemu neyiya sirina cheya ziga bufaananyi ndeka ngende okusa cheya